mugamba naye mama mpulira n'ebintu ebikola ki ebimpita ekiro oba weebase n'owulira ekintu ekikola ki ekikuzuukusa naŋŋamba abo bakulu ba muno ngulu ategeeza ki nti bakulu baamu si kirungi omuntu okutambula n'ava mu nsi ye kuba omukazi yaŋŋamba abo bakulu ba muno naŋŋamba golowooza obubaani obwo bobeera onyookeza muno munda bwaki otya kitegeeza obubaani bobeera onyookeza omu munda bukuumiramu bakulu baaki ba muno naŋŋamba era weewulira nga akuyise oli wa ddembe okuyitaba bangaba mu nnyumba bakugaba mu kiyumba bangaba mu nnyumba so nga nali njagala kugenda nkole mu supermarket bana basiimula ebizimbe solo bakugaba mu nnyumba kola ba housemaid bangaba mu nnyumba nze kumpa omuwalabu oyo nali mmanyi bana balina supermarket obimanyi kusikola mu supermarket simula madinisa ga bizimbe ebyo kale kusimula bizimbe oba emirimu gyonna egiriwo egyekisajja kuba okuvuga ko nali sikumanyi basigenda kuba kwebyo kati omuyaya nteeka mu mmotoka engugu yange keesi cwi tugenda tutuuka ndaba anyingiza geeti musibe mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nateeka omukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files gwene yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu awe waawo olunaku olwaleero twegatiddwako omukulu abangi gwe bamanyi nga Solo Kiss bw'oyogera ku kintu ky'ebyemizannyo y'omu kuba kutebendera okubanga ate bawagira nnyo Uganda Cranes bangi mumulabyeko ng'agenda ddala maaso n'okubanga ate avibingira wamu ne bannayuganda mu mipiira egigendera ddala mu maaso bamulabyeko n'eggaali ye gyagenda ddala mu maaso n'okubanga ate avuga yebrandinze mu nnyambala y'okuba nti ateekako wigi ku mutwe kw'ossa ne gomesi weewaawo olunaku olwaleero twesiimye nnyo okubanga ate tumulina wano kuse tugenda kuba ate tuwayamukko atubuulire watya bazze okubanga alabika mu kiseera kino okubanga ate y'omu kubakulembeddemu okubanga bawa Uganda Cranes obuwagizi obw'amaanyi ennyo mukulu buuza kuba tulaba Yo, what's up everybody? It's your boy Solo Kiss number Uganda representing United Vibers as usual. Ate kasera ke kamu Uganda Cranes on top. Mwebale nnyo mwenna abatulaba. Ku Tindi Files n'omukulu Jonas Sentongo. Emirimu gigenda gitya? Mpola. Weeyagala? Neeyagala, ennaku zonna neeyagala nnyo. Lwaki weeyagala nnyo? Eyagala nnyo embeera eri mu ggwanga eya Uganda okubanga buli kaseera yeteeba essaawa eno yeebonereza buli nsi tewali nsi gyekwatako netakaaba essanyu nnyo okubeera nalyo kale weewaawo olunaku olwaleero twayogeddemukko noŋŋamba nti wandyagadde okubanga ate osharinga emboozi yo eri bannayuganda abatulaba bangi nnyo bakulaba mu bisaawe tebamanyi ssanyu lino gy'olijja okubanga ate owagira Uganda oba ttiimu endala zonna ezibeera mu nsiike nga zigenda ddala maaso n'okubanga ate zivuganya zinnaazo olunaku olwaleero kyamukisa mulungi tukulina waneno ku set bannayuganda bateza amatu bayagadde okumanya Solo Kiss yaani ajja ate era okuba nti mu kaseera kano akola bineeno byagenda ddala maaso okubanga ate akola Solo Kiss kaŋŋambe nti nazaalibwa omwaka gwali gwa 2000 mwezi gwa 3 nazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Mwera Kakindu sub-county Mityana district ebusujju eyo so nakulyako mu bitundu bingi njiko nakulyako e Masaka nakulyako e Busaabala nakulirako e Namuwongo so nakulyako bantu banje baganda bange mama muto basenga ne Munkere yo nabeerayokko Munkere ne wabeera amazzi eno saidi zawono ensambya eno kireyo wansi Munkere yo mazzi eyo nabeerayokko waliyo senga wange so nzize nkula mpola bwentyo nensomerako Kakungulu Memorial nasomerayokko secondary all level nenga nensomerako ebulenga ku light vocation era primary nagisomera light primary then nekibiri modern light ezebulenga ezo ezebulenga light schools awo bwe natandika osomera primary
nensomerako Kibiri Modern awe Busaabala nengenda Kakungulu Memorial nenzirayo ate gye namalira okusoma awe Bulenga. Omalirawa? Namalira Bulenga. Campus secondary? Namayawo A level. Then O level nasomako ekitundu wano Kakungulu. Kakungulu Memorial. So COVID yajja sente ne zeeyongera nenzirayo gye nasookera. Sente zeeyongera? Sente COVID yajja ono yansanga ndi mu senior 2. Nasanga ndi mu senior 2 by 2020. So twasomako ttaamu emu ne baggalawo. Okay. Nenzirayo sente nga zeeyongera. Omuntu asaswa million mu kitundu ne batuuza ku million 2. So nga sijja sobola. Nengenda enzayo ku light primary, light secondary Bulenga. By then bo bali basaswa emitwalo 95. So yuka Museveni yali President Museveni yataddewo ka chance nti woba oyagala osogenda n'osoma senior 4. Oba COVID yakusanga mu senior 1 oba senior 2 oli wadde minogenda n'osoma ki? Senior 4. So nanga we na jumpingira nengenda mu senior 4 nengisomera awo Bulenga. That was 2022. Nemmaliriza then netandika okuchapa. Otandika okuchapa biki byewasookerako kubanga ate ofesinga mu bulamu bw'ensi? Ekyasookera ddala obuzibu nasookera ddala mu kutandika kwange okukola natandika siina muzadde wange omusajja. Muzadde yali afudde? Muzeeyi wange yafa 2022 nga atandika mu January nga 2 we yafiira. So sorry. So muzeeyi we yafa naye waakumalako n'okusoma. Naye muzeeyi we yafa sente obimanyi n'abadde bakuwerayo sente wakati nze jjo nawe mba ndi wakuyamba mwana we muyamba mmanyi ondaba. So bw'omala ova mu nsi ndi waddemba okukola ki? Okwekyanga kubanga gwe mbadde nkikolera okunda batakola ki? Taliiwo. So muzeeyi we yamala okufa abantu abali banyamba ku bintu ya school fees beekyanga. So we beekyanga yensonga kisaamalayo nakusoma kwange. We beekyanga nange sayina kyakukola. Sigaddewo ne mukadde gwe mbeera naye ate ndi muvubuka. So abeera waka nga nina kutandika. So muzeeyi we yamala okufa kyannuma namala ndowooza emyezi. Mali abaana bamekeeka? Batuzaala abaana 5 ffenna tuli balenzi. Gwe mukulu? Nze asembayo. Gwe muto? Nze asembayo. Ati abalala bo baali ku ki? Abalala bakola naye balina family saawa eno. Balina extended family buli omu waali bakulu bange. So era nga obimanyi nti obuvunaanyizibwa buba butono nnyo ku mwana omulenzi ku muzadde we ng'amaze okufuna omukyala alabirira gundi muganda wa mukyala we biki. So ate nze yali ku ground nga kinkakatako nnyo singa oli mukadde walumu erinnyo sobola kukubira oli ssimu tuweereze omutwalo gwa painkiller nga nze wendi kiba kinkakatako. So embeera eyo yannyigiriza mangu okudduka okugenda otandika okuyiiya obulamu okulaba nga nze ng'omuntu nsavaivinga ate nga ne mukadde akola ki? Ne mukadde waali. So with that embeera eyo yansindikiza okujja mu kikuubo koledde bakulu bange bakuliddawo mu kikuubo awo we bakoledde nga sina option ndala nga ninatandikira awo. Koledde bye nali nkola byali bigaanye. Nali ntunda masiki awo e Busega, masiki ne zigaana. Naye ekyazigaanisa abaana abato bayingira mu mirimu gye twali tukola ffe abakulu. Mu biseera bya COVID? Awo mu COVID. Kubanga masiki eyo kizibu omuntu okujja okugula ku muntu omukulu nga nze n'alekawo omwana omuto. Era agula ku muto. Kuba olunaku olwasooka twakolera ddala nenzayo ewaka nga tuli basente twalina na nnyama ne mukadde. Nga mweyolinamu akasente. Nga nkola masiki box twagisobolanga emitwalo 5. Twagisobolanga emitwalo gyali 5 nga mulimu masiki 10,000 5 tutunda 2 wa mu sente mmeka. Kimitwalo nga 2. Ne box emu ng'ekumala ennaku 2. Osegeera. So olunaku olwasooka twalya bulungi. Nyama, muceere, akatunda wali kiki, ebicupa bya soda n'embireeta. Otya? N'olwokubiri bwe lutyo. So olunaku olwokusatu nagamba oba nnasanzaani kuba twakeeranga ku makya. Olina okukeera 12. Awo ababa badde Masaka badde wano sayiza wano Emitiya naawe yewaffe babeera bangi. Ongude ezifulumya. So budde bwagendanga okukya ssaawa 2 meka 3 nga gwono mu mpalo soba ne omwenda oba ne 10 oba ng'oli serious. So olunaku olwokusatu abaana bali bavuddeyo ku masomero abato batandise okuyingira mu bizinensi zaffe. Kati abantu kuba ku olwo lwatuuka ssaawa ezi ng'essufu n'emitwalo 2 mu nsawo. Nengamba saanaabye nenga nanaabye.
nengamba kikire nakubye kasabuni saakakubye kyanga nakasabuni kakuletera obutafuna sente akasabuni kakuba ekisaani muganda wange okakasa tokubanga kasabuni n'ogenda n'okola biveeko dabuzi waka weebaka era wokubye boti akasabuni manyayo ofu enkya togenda kukola natukalinga bwe bankubye kasabuni nga sinnakakuba sente nga ziganye so ekyayasinga okunziza enviiri ku mutwe we nali nnyimiridde waliwo omwami yajja n'ampita mukumpita bwe nti mba ntambula okugenda akaana akato kaali kakutte ku ttama bwe kati kavaawo kayiika n'eminyira agamba you come yanga yogera na luzungu ne kajja waali yakagulako masiki 10 ku 222 gye mitwalo egi nali ngattako ekyebiri ku kyebiri kye nayinira era nga nzira ewaka nga manya luganda naye akantu ko omusajja ke yakola ndowooza yeringa kkuba eryanzigulirawo saddamu kukola ssente busegaawo obwana obuto ne buyitirirwa obungi pantipegi zisusse obungi watwazikwatira ku pantipegi bwetuti ng'abantu bagula ku baana abato masiki ne zigaana kati gwe ng'olowooza ki olwekiddako nga kituufu kyo nali mpulira kwaliko nakogga eyo embeera yankozza muganda wange nga ndaba ewaka manyi kiringa wookwana omuwala n'okwana omuwala ng'omanyizizza omumwokyayo tegeera I want to see you n'omumiitinga n'omwokya ekyesatu oba ekyetaano so kali we zikuggwako oba nawe muli oba weeraliikirira kati ngatandika mumuwaaki ogenda mumugamba banzibyeko ekisawo mwembadde ntoola so naye mukweraliikire nga bitwalya nnyama kakati tugenda tandika kulya mukene kali nga tolinayo kigamba nti akanswikingeko wakiri nve mugono omulimu nfuneyo ekirala kyemba mubiseera ebyo kagamba amazima emirimu egyagitambula gyali egi woba totunda masiki poota kuba abantu mu covid bazimba ebizimbe agamaanyi wali togayina amaanyi nali nga yina naye nga connections nze ebulenga eyo mukadde gy'abeera saabeerayo nnyo so nga abantu sibamanyi nnyo ate ebintu ebyo bimanyi bya connection buli wodda wonna eba connection so nalaba nga kiganye ate olunaku olwasembayo ddala nakola 2000 nentambuza ebigere okuva awo obulenga ku lawundi abawuto yeesooka nenzikirira paka ene wama mafiina mu kkoona bayitayo bulagawo nga kubbira mukadde w'abeera nengenda Saamunyega yalaba nkwatamu engoye zange zaali engoye 5 nenseeka mu kasawo nentambula nenzira ekyengera ekyengera ogenda waani ekyengera wali omukulu wange ayinawo essomero enateete bayita Victoria School of Beauty yalinayo hostels nga gyasuza abaana abawala kyennakola nagamba kuno oba kufa kanfe nengenda mu baana abawala ewa muganda wange osule n'abaana abawala nga siina kyakkola bamukubira essimu ssaawa emu maze okutuuka n'engugu bamugamba sola ze mu hostero zaffe agenda ssula wa nga nkubira essimu abaana abawala aba institute obamanyi baana bawala amaze senior 6 amaze senior 4 baana bakulu ddala balina n'abaana kati batuuka beegeyamu emuganda ba director biki nga bantya tebasobola kunjatulira nti gwe genda ne bakubira omukulu yankubira essimu nakati tenvanga mu mutwe yaŋŋamba onoonya akyawo mbalemu bbiri ng'ozzeeyo ewa maama wo mutwe natakula omutwe neŋŋamba mukulu wange ono ye mukulu nze muto kino ekintu kyabadde alina okuŋŋamba mwene embeera wali osuubira ayinza okwesiza abaana ab'obuwala nali mmanyi agenda kuŋŋamba luumu eyo ey'ekyengulu bagikugiremu ebintu mwoba osula kati mukulu wange we yaŋŋamba bw'atyo kyennakola kyali ekintu kimu waliwo yali amuvuga bamuyita Jowero eri asueyo wansi mu kasenyi eyo gye natambula neŋŋenda nasanga bafumbye emmere wanye emmere y'abasingo kasepiki kababwe kati nange ne mbatuulirira ngenda obulira mukazi wa kukuteebwerwa akuba essimu solo naali wano solo ali wano nga neekyusa nga sivaawo nagamba ono yo banzitanzite n'akomawo yali avuga taxi by then kati munnamagye ssebo yali avuga taxi n'akomawo nasooka mpita ebweru manyi mulundi kakati ennyumba olaba kaluumu katono tugenda kukola tutya nimuka Jowero siva wano oba leero ebyokwegatta mubireka abantu obesibako bwesibi nkulemerako bulemezi naawe kati nze ndagewa so Jowero yannyamba n'enswawo ennaku ezi naye nga nsiibamu mu kyengera nzunga buzunzi mba ntambula nsanga ekkanisa abaana bakuba endo kankube
Jona embeera yali entuuse ng'oli awenyiddwa wali otuuse ku muyange ekutuuse ng'ojulira okubba nkitegeera we nasanga ekkanisa simanyi na Katonda yandiko nenjiyingira naye ngomanyi bwenfaana ebiseera ebyo nayina ekisunsu mu covid nga kikoma kiti bano abasajja abazinanga stamina kye baayina nga nze ndabika bubi empale nina damage ali eno nenyingira ekyaki nasanga bali mu yali Saturday nga bali mu practice z'oku Sunday nenjiyingira nembeeramu bwenti ngamu naye jjukira nze ennyimbo oli wa ddiini kigosinza ddiini ki ganda wange tewali ddiini gye essaawa eno ndi musajja mulokole nze Solomon Kisaaki okuva edda wali oli wa okuva edda nali wa buli ddiini bazadde be bakuza ne bagamba olina kusinza buli ddiini abazadde bange mukunkuza nasanga buli mukulu wa buli muntu kale buli muntu gwe wandigambye nti omulabirako ow'oluganda lwo buli omu alina eddiini ye ye tata we yali wa ddiini kyentuufu tata wange bali bakristaayo kitegeeza wali mukristaayo nze saali mukristaayo kuva mbuto kuba tewali yaŋŋamba nti olina ba mukristaayo nazaalibwa siina ddiini nga siinaawo ddiini ku nsi so maama wange yali mukatuliki muzeeyi mukristaayo nenja nensanga ate kojja nga mukatuliki nensanga bano ate ngono senga yasiramuka ono so nakula siina ddiini wenyingira ekkanisa eyo Saturday mbeerawo ku Sunday nakeera ng'oddawo olwo mu kkanisa mwennyini mu kkanisa bakuwa kamere bakubudamya ne bakuwa nayo okusula mu kkanisa tebampa wakusula naddayo ewa Jowero naye empale gye nakeera mu kkanisa nga nnyimpi ekoma eno entumbo yafu yonna yonna ng'erabika ne bagamba oba ono bulaza waawa empale nali ngitemye manyi ogwo omulembe ogwaliko nga twonoonese empale ogitemye ddala yamanga muwala so gye nali nyambadde gye naye nkubyemu nennyingira ekkanisa ku Sande bakuba ettendo ninga eddoboozi yange liyitamu nnyo embeera nti ng'entuuse embeera yali entuuse so tukubye endongo sawa y'okuvaayo bannyanjula bulaza gundi jangu otubuuze kwe tumanyi na linnya baŋŋenda mbawa ngamba nze manyi n'okuyimba nga baŋŋamba sumulula owa piano ng'akuba Brother Ivan nasumulula oluyimba abooluganda bonna ne baleeta ssente wannaaza olwa Pastor Bugembe big up on yourself kwe nakuba navaawo mu kanisa nga nina emitwalo egi nze nabakuba koodi yange nti nali musiraamu onaalokose nga dde musiraamu tulina omubudabula n'asigalira ddala navaawo n'ekyegi nakeera bukeezi namanya wano wenvaawo nga nina kizibu era mukali namwokyezaawo ekyebiri nensigaza waya nagenda okola mukyala musuma nzigyeko ennamba abooluganda nagamba obeerawo bagamba nze nina gwembeereyo ne mukwano gwange tusula mu nju basatu nze ne mukazi we naye nagamba nedda tekisoboka ne bampita ku kyaki nga nsula mu kyaki era namala omwaka mulamba nga ndi full minister nsula ku kyaki so nenkula bwentyo nembeerera ddala nno omulokole ddala bulya n'enjiri nakubako enjiri enateeta awo ku bitaala awo mwaka mulamba 2023 nga mbulira njiri ku kkubo video zange zaabula era nazinoonya ne zimbula bannange nabuulira enjiri awo abantu bonna ne batunula bwe bati baalokoka bangi waliwo era n'omusiraamu gwe nalokola bamuyita Medi kati yafuwa mutuuma linnya ki ntumutuuma gyewabatiza ku bantu saabatiza nze gwe baabatiza so neŋŋenda bwentyo mu maaso nenkula kati obuzibu bwajjira kuva mu kyaki kudda mu kukola kuba natandika okwonooneka natandisa ofuna ku bukazi ate ekkanisa temukwatagana ki we nali awo kweyo kyaki eyitibwa apostolic awo ekyengera natandika okukwatagana n'abakazi ebyange ne bitandika okukoma nabo oba onfuna bulungi so nentandika nga mu kanisa we bali bansasulira akayumba we nali nsula tebakyasobola kunsasulira nyonoonese nga tenina kati kupamba na byange nasalawo okuguyana n'abakazi nina okumalako nabo nanyingira ekikuubo nyingira ekikuubo kisooka kimbabula ekikuubo kyo nga tozise tolisted kikwokya ng'oddayo gye wasookera gye nasookera kyambabula omwezi ogwo nenkuma nenzayo ku kyaki nendokoka buto wekugamba ng'onoonya wakuwa mirembe naki nendowoka buto kuno we nalokoka
natambuzanga liquid soap mu Kyengera waliwo oluganda yalina business nga bakola liquid soap nga mbutambuza mu Kyengera wano mu Kinaawa nazijako e Busega ngendako eno ngadde Masaka eyo side zeeyo so nga akacupa tukatunda Lwasa ninako 2 so nga ino tutunda ecupa eziwera nno okuwezaamu 15,000 olunaku naye nga obonaabona kati nga wooguza side za wano nga ku UBC olina omala omwezi wiiki nga 2 nga toddawo kwajiwaegidisoba atambula mpola kati olina onoonyaako ewalala baba nagenda okubeera naye anjokya nengukuma nayo nenvaayo nengenda nenumba muganda wange nemugamba mpa omulimu lwaki nsuimule wano ku ssomero lyo nangamba tewali buzibu nga olunaku ansasula 5 nga nsiimuula n'okufumbira abaana emmere nagenda okulaba naye nawo neesenge obwana bumanyi muganda wa director gwe bulaba mu kisiimuula nga ndaba tebijja kukola nina okuvimba ate nze gwe balaba mu kisiimuula nze gwe balaba mu kiyungu ni mufumba bijanjaalo neekyanga nyenzeyo mu kikubo round 3 kuno we nadda mu kikubo nagamba wano okuvaawo pozi nga nagwenzibye niye ntekwa bubeerawo bubeezi genda niko tunda plastic yo mu kikubo olava mu plastic nefuna mukwano gwange gyaviira nampa omulimu nga tutunda bigiraasi ebyo olunaku ansasula mutwalo nemmere ya 3 ne mukonga emmere gyendyawo gyako jjono waliwo omukazi awo atunda emmere mu kikubo amuyita Jasi nga mpe emmere nga mugamba emmere yonna nga yeeta ebijanjaalo mulimu mukene mulimu entula mulimu amatooke mulimu omukyere mulimu n'akawunga nga nfa kuweza nzikute so nga nsusa Kyengera yiri eri munda transport nkozesa wa 8 nga ku mutwalo no sigazaako 10,000 sigeza sinnalya siinaawo kaddata kyennakola nange nno mwawula keera ku makya nnyo 12 nga nataddewo dde ebintu ezisooka ziba zange nakikolera omwezi mulamba nno nensevingayo 4,000 mpulira na saving 4,000 nensooka nnumba we bakolera ebitanda nengula ekyanca 8,000 kana akedda kana akampi obutegeere walingako kana akantu ke basikayo wansi nenkigula nenga nengulako ka TV k'ekibuto bakanguza 12,000 nengulako ka DVD ka 8,000 nengulako ne ka carpet buno bwe basiimuula nengulako n'ente bajinguza 6,000 nenteeka mu kalumu kange nenga lumu gye ntaddemu ngisasula 6,000 buli mwezi kati se ekyobususu kye nakola we nagula ebintu by'omu nnyumba nerabira osasula rent nenyingira mu myezi egi ku 6,000 ziba ssente mmeka emitwalo nga 18 nezinnema 18 zannema nga bamaze okungoba we nali njawula nga ndi mwetisi mu kikuubo jukira okwetika mu kikuubo olina otwala omuntu mu paaka either empya oba enkadde oba ennamayiba namayiba we wali ku ssente kuba walako bw'ofuna gwokuba omutwalire 5 naye wano paaka empya enkadde 2,100 akuyamba ennyo 3 bali nagenda okola sirina gyengenda kujja 18 sente nga ziganye taba katonda wampa omukazi bamuyita Mannanserekaawo naŋŋamba njagala netikinga ebintu bijja ku sitowa bizza nobizzaayo kuwanyanya buli lunaku nenfuna akatabo nga nteekamu 10,000 mala emyezi 2 nenfuna 28,000 nensenguka ndemba naakasenguka embeera neegaana naye nga mubutabo ninayoko ku ssente zange so kyali wange ansomeramu aŋŋamba osobola okugendako ebweru okiba wano kikoze eki kiganye osobola okugenda n'oyiyizaako eyo n'ayitamu yansooka ye n'agenda yagenda kata yagenda sayize ye kata yalina era kyaliwo omula twali 3 bo ne bagenda kati nange mbigobako nfuna buli kyekyetaagisa sawo yakulinnya bbaati ekituufu siina gwe nasiibula era nkyejjusa obulamu bwange nabula bubuzi siina gwe nagamba nga kiganye kwa natuuka ku ssajjona nga njatunda bintu bye nnina mu nju mbadde ngenda n'okkubuuza nti ate ebintu byo wabikolera ki ebintu ennalina mu nnyumba ekituufu natuuka bibaliiramu bitunda nga nemba wa bitunda ngenda bijjamu ssente mmeka akatanda ke wagula 8,000 kali used
okakutunda ogenda kujjamu emeka era ojja kugamba kuyamba ennyo nkuwa ebiri ate nga gwakeereetedde wano ab'ebikadde era namaliriza waliwo kyabiba nga bamuyita nassa bwe nabiguza nampa emitwalo 12 byonna 12 Sozo naye naamutegedde naye naakava mu kyalo ebyo ebiseera nabye sinabategeera Sozo nti agula ebikadde so sente ezo emitwalo 12 gye yampa gyannyambako kuba eri ogenda nazo so ogendako ne adi cash akuyambako for the start otyo tutuuka twasimbula zaali ssaawa 9 tusimbula tugende olowunya nnyonyi naye nga amaalo ge nnina ogamanyi nagenda n'essimu yali yayiteero mapeesa bajingulana ku kyaki teyali ayiteero ebwero olina okugendayo ne smart byebimu ku bye bakusaba oba ogibba oba ogyewola olina okugenda ne smartphone konayogera n'abantu kakati nagenda nayiteero bajingulira ku kyaki naye ngaekaddiye muganda wange nga neyanda lyazimba liti gye nagenda nayo ngera okunkuba vidiyo call oba tomumanyi tosobola kuntegeera nga bwekola nekkubira tosobola kuntegeera waliwo yamyusanga olumu nima omuceere so nenumba neeyo saawa yakola kati nze mugenda nali mmanyi ngera sanga mikwano gyange bano abaakola ki kebaali baŋŋamba nti bwe tugenda kwesanga tukolere wamu kwawe obeera n'abantu b'omanyi tekikaluubiriza maama tuuka eri nga buli omu bamugaba wuwe buli omu bamugaba bannaye ebintu byebweru ali go baakugabawa nze ensolo gye twali tugenzemu yali Saudi ngenda mu Saudi Arabia ensi eyo naye njagala nnyo lwansonga waliyo bino by'abasiraamu Mecca eri Saudi ebyo ebifo weebityo byetukuze tuwulya buli omu nga byensinga n'okwagalayo nno ngera njagala ndabe wobeerako mu nsi zaabo kiba kitya so batugabaagaba eri mbanga era bannaye mba mugenze ku buddu munno gye bamutute tomanyaayo n'oli gyageze tomanyaayo so nze nga mmalayo banga ba mu nnyumba baakugaba mu kiyumba banga ba mu nnyumba so nga nali njagala kugenda nkole mu supermarket bwana basiimula ebizimbe solo baakugaba mu nnyumba kola ba housemaid banga ba mu nnyumba nze kumpa omuwalabu oyo nali mmanyi bana balina supermarket obimanyi kusikola mu supermarket simula madinisa ga bizimbe ebyo kale kusimula bizimbe oba emirimu gyonna egiriwo egyekisajja kuba okuvuga ko nali sikumanyi basigenda kuba kwebyo kati omuyaya nteeka mu mmotoka engugu yange keesi cwi tugenda tutuuka ndaba anyingiza gate nga mmanyi oba just kwetegekerawo antwale kuki ambriefing antwale ku mulimu ngendo kola ki ogenda okolera oba nga akolese ogenda sula aganyabo natuuka nyingira nnyumba kiyumba nga kyebakututtemu okukola bali abasajja balina ennyumba tebalina njawulo na muyindi nabo babeera mu mansion so mukuyingira mu nnyumba eyo tutuukamu ndaba abantu bangi naye manyi bana pate naye nga buli muntu alinako abaana so omuyaaye atuuka antwala mu lumu nteekamu engoye annambuze wali ebiyungu kiyungu binaabiro tooyi biki kale byonna ng'omuntu bewandimulambuzza naye nga muno bamumpadde ndi adopted nti andese nga mutabani we okundaga ebyewaka kiki andase wabeera ebintu oba gwe kyakuli mbongo nti bakulese ogenda sula era nali nsuubira andeese nsulewo enkeera nkeze kuki ku mulimu gye ŋŋenda okukola nsanga emikwano gyange lasita ndaga bya mu nju kiyungu byoza ngoye andaga bateeka engoye enkyafu annambuza ekisenge oli omuyaayi yalinamu abakazi aba baali bana mu nju egi so nga kino ekisenge kyonajati kiri kyoliajati kino kyonajati kiri kyoliajati bonna nabinambuza twebaka keera ku makya lasita ngezaako okuba nga ayogera naye ngamba olina kukolawa omusajja nga bakuwa omulimu kuba saakeera nakeera nga bonaazuuka nti okedde weegolola okola ekyaha banzuukusa zaali ssaawa ndowooza nga 10 kati kyemmanyi bano abakyala bo baali basuubira bwe baleese amanyi kyaza okola ki kumbe simanyi bagezaako okunzuukusa nze simanyi bagezaako okunzuukusa nze simanyi
kumba omukulu anzuukusa kuba abayaayi balya chapati baziyita simanya kubus oyina obakolera chapati nobategekera abaana be batwala ku ssomero then notandika emirimu gy'olunaku nze kyeyali anzuukusiza okukola bye simanyi nzire mu kiriri nasula nakawakisaapu kange emmanyi olwaliro nze kusulako wano mbagagga bantwale gye ŋŋenda okukolera kumbe nzize kukola tebakuwayo ka uniform buno bwenda babawa abakyala abakola eyo bakadama njuke nali ntuuse nga ndi mu ngoye zange so bwe natuuka munda oba olina okugyamu engoye weebake biki okkeera ku makya omuyaaye nga munyiivu omusiraamu yali munyiivu oli omuwalabu simanyi kimuggyeko waya mukunzuukusa naye nkoze eki ŋŋaanye nze nga simanyi kyandeese ajati nga yabikozeeko abaana bagenze bali abasajja wasumula olutalo okuyomba teruggwa ayomba paka kucha yayomba n'engoye bazimpeerawo kuba yampa empale nga zino ze bambalira mu makanzu n'ekisaati nanga bya white naŋŋamba uniform yange nnakukolera awo nasooka n'ensiriikirira n'empulira nga amazima kituufu kyo nali mbaddeko kaŋŋambe nali nga yali ayiseko mu training y'obwawusi boy naye ate si mu nsi endala kwanze nabeerako ewa mukulu wange yantwalayo n'embeerayo okko nga mukazi we azadde ng'ebyewaka nze abikola manyani akuyita babbosi yali akuyita nga engeri gye nali nvudde e Uganda nga mbaddeko mbalokole nali neekengera nga ndimu nnyo ebintu by'emyoyo ebyo mizimuzimu nga mbitegeera fiiti so nga simala gayitaba bamusumba yali atusomesaako lumu natugamba ebyo ebyoyo osobola okuyitaba tuyitaba nnyo omuntu akuyita ekintu ky'owidde kikuyita osobola oyitaba ng'oli abaza mwoyo gwo nga bwe basomesa n'agutwala so omuntu akuyita n'ozuukuka kebanga enju nsibe naye ng'owulira omuntu akuyita obanga ddawo nowe so nentuuka nentandika n'okusula nga ndekako ettaala naye lwali olunaku lumu ekituufu kyo nawulira abantu abatambula munda nempulira abantu abatambula munda mu nnyumba ate lumu gye nali nsulako nga wobikulaba oti eddinisa osobola okwekananya ekiri ebweru so lunaku lumu mpulira ebintu ebitambula mu nju owulira ebintu ebitambula mu nju nawe kinyo oyagala okwebuuza ki ate abasajja balina amateeka oba kuwulira ng'oyogera nnyo asobola okujja naggulawo n'akuwooninga abamu bateeka ne kamera mu luumu mwosula alabe oli kuki oli kuki so tuuka mpulira ebintu ebitambula okuggulawo luumu yange ng'ennyumba nzigule bwe muyina okuyita nga waggule naye nga bakulaga abali eri munda baggale bonna bonna waggale nenzirayo munda nenneebaka nekitwala ebbanga kali nentuuka nenkimanyiira nga kyo nkimanyidde waliwo alina okumpita oba obudde naye nga simuwa budde naye lunaku lumu nzuukuka nali nina okukola twali tugenda mu biseera bya kisiibo kwabazuuka okulya ddaaku saawa ezo bwezityo okukola ebyo ebintu sofu ngenda okuzuuka bwe nti nga geeti abantu bwe basula oba mwe tusula ey'ekikomera nga nzigule kikomera nga kigule ate mwalese mu kigadde wabeera security awo nga waggale kaŋŋambe ne waba muntu nga ze intruder zoyingira munda mumanya geeti yali nzigule nziruka kuba bayita bamama nziruka okuyita mama ne baba okuyita mama munda ng'omukulu gye yabadde alina okusula omusajja taliiyo taliimu kuba naye mu kumuyita yeewuunya omwami yalina kubeera mu nnyumba nga taliimu naye nga geeti nkole ki nzigule kaakati okutunula ebweru mulaga akyuka ebweru okutunula geeti alabe nti geeti nzigule ndowooza nga bo baba bamanyi ebintu byabwe yanza bulungi mu luumu yange naŋŋamba ebintu ebimu wano woobiraba sirika nga bwagamba yaŋŋamba ebintu ebimu woobiraba wano kola ki sirika aye tolingirizanga nnyo ebintu bitakukwatako nemugamba naye mama mpulira n'ebintu ebikola ki ebimpita ekiro oba weebase n'owulira ekintu ekikola ki ekikuzuukusa naŋŋamba abo bakulu ba muno ng'olwategeeza ki nti bakulu baamu
si kirungi omuntu okutambula n'ava mu nsi ye. Kuba omukazi yaŋŋamba abo bakulu ba muno. Naŋŋamba golowooza obubaani obwo bw'obeera onyookeza muno munda bwaki? Otyo? Kitegeeza obubaani bw'obeera onyookeza mu munda bukuumiramu bakulu baaki? Ba muno. Naŋŋamba era weewulira ng'akuyise oli wa ddembe okuyitaba. Kati bakulu ki be yali ategeeza oba bakulu ki be yali akuumira? Abantu abasinga bagamba abawala babo balina amagini. Oba okiwulirako? Nali mbiwuliddeko. Balina amagini. Kyova olaba ne oba ogenda mu ttooyi osaba ejjini, kuba buli wamu bo bagamba waliwo amagini. Ne mu ttooyi oba ogendayo osaba edduwa ekuyambako ejjini lyeyo mu ttooyi obutakwaki? Obutakulumba. So ndowooza yali ategeeza amagini. Obanga balina ebintu ebibalinnye ekiro. Kubanga sisuubira nti enju buli kaseera ng'owulira ebintu ebitambula nga tolina gw'olaba kiba kyekyo. Either alina aba musezi obanga mulogo. Wanze ebbanga lina malamba lokole bagamba saawa 9 ey'ekiro saawa y'amaanyi nnyo ku buli nzikiriza. Era abalokola abasinga babagamba nnyo okuzuuka osabako saawa mmeka? 9. Ate era bagamba n'abalogo bazuuka nnyo saawa ki? 9. Naye abawala bwe abasinga eyo abaana ababeerayo oba oyogedde nabo balya nnyo enkoko. Ewaffe kyalirwa eyo okulya enkoko. Mwenga temulya nkoko. Ennyama yaabwe yali teva mu firiigi. Yali teva mu firiigi naye ng'omukulu tomulabako ng'aleeta nnyama. Kyogamba baalimu embeera. Natuuka ne ndowooza abami bakika baali basezi. Naye nange natuuka kennyini ng'omuntu nga mpulira mpunze jjo n'owunga. Ensi eya Saudi toddukeyo, tolinnye booda, tolinnye taxi, ennyama nga teggwaawo. Kyemmanyi enkoko yali enkoko nga bagireeta lwalumu. Niwe onyuma n'abaana babeereyo e Saudi abasinga bali ku byeyo. Emmere y'abawala besinga ennyama nkoko. Tewalya ku nnyama eno? Ennyama yaayo? Ennyama y'abo baboosi. Saalya ku nnyama. Saalya ku nnyama nkyebaliza Katonda. Wali oteebereza okuba nti yalinga muntu? Nateebereza nnyo okuba nti kubanga ennyama eyo baali bagirya. Baalingana strict nnyo. Otyo? Kwali bantu abafumba dishes, bino bidishi bino biba biseeti. Buli dishi munombeeramu muceere, munombeeramu biki we bityo. Naye nga ye ennyama yaabwe ba strict, bagirya n'abaana n'abantu. Ne bw'oli ofumbyeko ekintu ky'otategeera. Bwe bafumbiranga? Ate ani aba alina okufumba? Awusiboye wako ofumba by'ofumbiddemu n'obyoza. Ennyama ya kkala ki olwo? Ennyama yaabwe ennyama gy'ofumba n'esigala nga ya ready yonna. Yonna mmyufu. Oyo yiddeko enkoko ng'olina gamba enkoko gifumbidde ebbanga naye enkoko ne woogirumako bw'otegonda. Twafumba oba nafumbanga kuba batuuka ne baleetera mu muntu annyambako. Naye twafumbanga ekituufu nga wonna mu kufumba tosobola gamba nti nnyama ya ŋŋamiya. Ennyama erabika. Era nga woba ofumbye enkoko eraga nti nkoko. N'afumbye ennyama eno eraga nti nnyama eyo teyaggwanga mu fridge. Naye nga ate buli kanako olina obbafumbirako. Ekintu kyatuwa ne kigendera ddala wala n'empulira nga nange kintuuse. Kintuukidde ddala nga mpulira ebweru wantamye. Ate ekyasinga okunnuma kuba nali ŋŋumye oba basezi basere oba balogo baloge. N'ekyasinga okuntuuka lunaku lumu nali nkedde juke ezo enju zaabwe omusenyu mungi egwabwe ozuuka balina obupiira okuya n'ofuuyira ennyumba amazzi wooti ku madinisa we batyo biki. So wanudde nali nkola omulimu ogwo ne wava ekintu waggulu ne kijja kinkuba okugulu wano wansi sayidi za kuno kwa wano. So wekyankuba wano wansi eggumba lyalinga ng'erikyuse oba within seconds ekintu kyatandika oggulu kwatandika okuzimba nga eringa tali dislocation naye nga mulinga omuli ekintu ekikutuse. So ekintu wekyankuba tekyakoma kunkuba wabula nafunawo nebbwa. Kyali kyekyo? Bano abasajja baba bazimba amayumba gaabwe jjuka tekubeerako tezikola mabaati nga zino ezaffe bwe ziti bazimba nga olaba omuzikiti. So kyemmanyi oba kyali kitaffaali oba yali bulooka ne kyavayo ne kinkuba kuno okugulu ne kisalawo obusazi wekya. Nentuuka ne ŋŋenda munda ne ŋŋamba mama ngamba nfunye obuzibu ku kugulu.
neetaaga ki neetaaga bujjanjabi niyo manyi okugamba omuntu ataafaayo nakutunuulya teyafaayo so nitandika okubeera nebbwa lino nga mmira peyinikiira naye okugulu kuno nga sisobola tambula bulungi ate abasajja abo bakambwe akulaba owenyina nga akuboggolera abasajja waba studio obanga oyina okukola ekintu bwe kiti oba oyina okukikola wekuba kufumba oyina fumbira mu budde bwakyo wekuba kwoza oyina okwoleza mu budde bwako tomunyumiza oba oyina ki obuvune kyovola abaana abasinga bavayo ne nga bakaaba ennaku eriyo abasajja bayisa bubi abaki abantu so nze ogulu kwayo kukyuse nga nfunye munebbwa ngebbwa kubanze omubiri gwange mubi guleeta leeta olusavusavu gutana nga n'okutonya kitonya ekiwundu nga ntandise okugezaako nga wonaagamba oyiiya nga nkunyiganyiga biki n'onyiga n'amazzi amaki naye nga bakulaga tebafaayo ate nga bakambwe mpulira so nentuka nempulira nga nze muli n'ekyaye omukyalo ono waleeta engoye n'oli aleeta ate ng'olina byonna juga balina ebyuma ne zonna oba olina obikolako omulundi gumu ate mu kyumba muno wamalamu bbanga ki kyumba saamalamu bbanga ddene kuba already n'omwaka tegwaggwako embeera nga entuuse jjona kuba natuuka neneekyanga neŋŋaana okukola emirimu nga nsaba bujjanjabi oba kunziza waka omukulu w'omu maka yennyini eyanzijja we twaviiramu nga bali mu ttugaba banteeka nkiyite kalantiini banjawula ku bantu mu nju omwo naye nga bakwawudde ne banjawula kuba abasajja bwebeekyangirako osobola n'ofiirayo banjawula nanteeka mu luumu nga sifuna bujjanjabi ng'ebyokulya bye bakupimira woolya essaawa z'olina oluliiramu ate nga nina obuzibu kugulu so nentuuka nempulira nga nansula angoye jjona embeera eri ebweru omuntu yenna avuddeyo kizibu okuyoya okuddayo ng'agenze kukuba kyeri oba muwala oba mukazi oba muvubuka era omuntu mpozi nga Katonda akutaddeko kisaaki ompulira so we banjawula nentuuka nenkabirira omusajja nankaba mugamba kale oba oyagala nsigale mpa obujjanjabi mpone ng'okugulu kuggwaawo era enkovu eri kuno nnene kuba kwakyuka buno bugere bweno bwakyuka ne butunula eri ne kakyuka kana akantu ekiki ekinabeerawo bwe kiti naye nga esayidi yeno eringa eyagoomamu so embeera eyo nempisa bubi nnyo omusajja nooza n'atuuka naye kennyini nga nkozze nga nzirugadde ndabika bubi n'atuuka ndowooza naye mu mutima n'awulira nga wekuba kutulugunya kuba ndowooza kyamuluma nze okuribeeringa neŋŋana okuddamu okukola ebyewaka ngumidde obusezi nga bakupimira obudde bw'olina oliirako so nagumira obusezi bwabwe nengumira obulogo bwabwe n'agattaka lina okumpisa obubi so ne bantikka ne banziza naye mukudde Uganda sinze eraba ennyonyi ng'egwe Uganda sinze eraba ennyonyi ng'egwe Uganda jona nali nkooye ebweru nali ntidde nze ng'omuntu nga ntidde kuba nali mmanyi oludde obulamu bugenze siraba nko muwalabu musezi siraba nko muwalabu musezi ekyobulogo bakyogera nisa nko muwalabu musezi nokimanyi kitiisa abayeeya baasera n'otuuka n'obabikkiriza naye nga naawe olaba kikususseeko abaye basira ati obikkiriza otya omusezi kati kalayo ye boosi wo naye ng'ate abantu benayogeranga nabo abaali wano mu Uganda nabo bamanyi mwendi otegeera omugamba ndi safaari naye nga nera onatuuka bwe nti Uganda abasezi b'e Uganda basera naye omusezi w'e Saudi asera tulaba abeeri bayita n'okuyita mbadde simanyi nti ne Saudi Arabia waliyo abasezi b'e Saudi ayita n'okuyita kati nabo batambulira ddala bukunya ng'abeeno bwe tuwulira atambula bukunya era oba sitaani yakola obusezi yateekamu amagezi mangi oba mweru oba muddugavu wamulabako kolomo oyagenda okudda nga mmaze okugamba mukyala we amaze okuŋŋamba oba olina kyolabye muno osirikanga nga mmaze okulaba omukulu balina omubiri guli heyali balina ebyoya ku mubiri gwabwe
nika kye neebuuza yagendanga n'asera natta abatambula ku street kwane ennyama gye yagiwakankula nga saategeerayo yagendanga mulimbo gye yajjanga bafu saategeerangayo naye ng'omukulu baba n'ennyama mu fridge teggwamu abasizi b'e Saudi bwe muba mugye muli bannaye muli baka bali basera kati olwo bakutisse okudda wano nkomyewo otandikira ku ki bwe nakomawo nja kwebaza omuntu omu eyamanya ku kye naliko era teyankoowa yannona yali mukazi wa muganda wange bamuyita Adija Nasuna Adija ye yajja nannona okunziza ewaka aye ne we yanziza ewaka tebaamanya nti nkomyewo kubanga jjo nembeera gye nali ndabikamu nga baba muzaddewo n'akutunulako abwatuka n'akaaba kuba nali nfiiriddwa muzeeyi ne gye ngenza oyiiyiza ebweru kiganye nkomyewo ndabika bubi so ng'omuzadde waateekako ennaku ya bbaawe n'omwana we essaawa eno engeri gy'atunulamu nga naye kennyini asobola okufiira awo omukazi yandabirira nandabirira bwega namala omwaka mulamba jjo n'okudda engulu okutegeera naye nga n'obwongo sinnadda ngulu kutegeera bulungi ku kye nali ndabye ebintu ebisinga twabiranga mu wola za firimu n'obeera mu wola n'olowooza balimba naye omusajja akusooka okutwaka mu kiyuma mu basement wansi n'obeerayo wekiba si kisa kya katono osaana n'ofiirayo kale kyamukisa mulungi wooli oli mulamu era nakomawo n'entereera kati mu kaseera kano tukulaba oli omu ku bakutte bendera okubanga webrandinze mu ngeri y'okuba nti Uganda Cranes weebeera gwabeera ku front line yawo nga gwe akulembedde mu basupporters oba mu bafans ensonga eno y'okubanga ate otuuse ku ddaala lino n'okuba nti kati buli muntu abeera yeetaaga vibe akoona ku solo case yo ogitandika otya embeera eyo tandika omwaka gwali guwedde omwezi ndowooza gwali mwezi nga gwakubiri January awo so after that nga nkomyewo nzeemu mu society ntandise okubeera n'abantu kyali wange gyaviira ankubira essimu no nalina ku kyaki ankubira essimu angamba jangu omperekereko eno nekyali wange eyategese trip ayagala mubeererewo ko twali tutandise otambulawo mu kikuubo tugenzeeko e Buvuma Jinja then mjuka ebintu ebyo bya support akusupportinga gwokola ki ku supportinga waliwo kyali bafe bamuyita Michael wa meet and greet yategese trip ye Luwero ku Nimrod Resort nva ku church yuko yali boss wange ampise kasobola gana kukola ki genda nadduka ku church nava ku stage ngani mukuweereza bwenti ku church nenziruka nenkyusengo yeze kanisa nali mu uniform ye kanisa nende wake saati yange ne mmalayo ne tugenda sangawo waliwo TV emwe abaliwo n'abavubuka abamu nga kikutte ewa erugoga Okorix nyendo ngekuba nga waliwo basi bbiri jemba kyonambye najjo meseno ogijjawo kati awo kitandise okukwata tukubye trip abantu abasinga batandise okutandika okunsportinga out naye buli wabeerawo ki vibe so tutuuka tulinayo trip omwaka oguwedde ndaba basusse okundabira mu ngoye eza bulijjo sikijjaayo bulungi waliwo ekibulawo nga nkubira mukadde amugamba mama wasiibye otya nti bulungi ku kyaki tugenda kukwata video y'ennyimba naye waliwo abaagala ozannyanga abantu abakulu mu video oba onfuna so oba olinayo ebigomesigomesi ebyo osobola otuwaako nenkola ki ne babyambala kakati mukadde nga ŋŋamba gomesi zange enziba we muzizannyireko eyo muzoonoone emugala naye mukadde njazizza ngenda zikuuma bulungi newompaayo egi nze nga mbaze bwe musaba ennyingi nemwajja jjimpa aŋŋamba kati oginona ddi ko nze bwonaafuna obudde nojja mu tawuni nze nja kuwa transport gireete mba ndi awo ku makya balina ku lunaku lwa Mande nga nsazeeko n'akaveera ka bbulaaka ng'agireetedde bulungi n'ekikooyi kyako kwaliko amapeesa gaako naye abaana egyo tuzinira baagakutulakutula kwaliko n'amapeesa gaako bulungi anti abaana abakali tutuka okuzina eyo okubya empere abaana abawala gye akweba akubuukira oli yakwenda kukwata wano mu kuvaako yavaako n'amapeesa
So introducinga we Lugogo Corix nga sinabafuna idea ya kintu kino ngero omuntu alaba omusajja yambadde Gomez so tukuba vibe ntuka group yange nga fena tugamba tugenda kugula ebiviiri before nali nyambi yawo kashawa kepo nga kenteekako so tugula ebiviiri tubisaako katata onfuuka omuntu omuki omujjuvu naye ng'ekinzijayo kano kalevu nabete wabisala abisabijjaako wadde ki nina okukubira wano vibe onfuna abakyala labike ng'omusajja nga kalevu sobola kajjako naawe so netukuba kakati Namboole yo jukadde bagizimbe mabega kaawo bagimaliriza emipiira ejaggulawo egyo ejja clubs saagenda kati tutuuka ndowooza mu August nga 2 balangirye Namboole wagenda beerayo omupiira kati engamba Namboole wano ngendeyo nga ndi mu ngoye eza bulijjo kigenda labika kitya nti nedda nga nkwata endansi yange bulungi nnyo endansi yenkyate ndansi mutambulira kago ensawo yonna oba akantu kale ekyobugagga kyo nawe eno ndansi yo endansi yo yeebaamu biki etambula mu byamaguzi ngikwata mpaakinga nteekamu Gomez ngizinga bulungi nteekamu ebyambalo byange engatto zange wali wonna tuvaako paka Namboole bino byambala kuva waka sisobola byambala kati bino naneko byambala Namboole awo wennyini waliwo eno training gye ziyita wansi gyembyambalira ofubutukeeyo so abivaayo ku mizigo naawe obadde ki ku mizigo nvaayo ndabika bulungi ate gwe nze abantu bamanyira ku mizigo kaakati gye nava ne gye nadda nagenda okuvaawo wonna nga tebamanyi nti gwe basula naye yayambala Gomez bamulaba naye tebamanyira nsaba temumanya Mukama nnyawe baleme kumanya so oyina bugaalo bindi bosooka obuteekako tulabe zirazeewo zikutewa gaalo bindi zino n'okuzooza ne wemba ni mujjooza njooza bulungi nenjanika mu store wigi Gomez golowooza ekalirawo ati girlfriend tagiraba n'akubuuza Gomez yange girlfriend anirira mbajjeeyo bakulabira mu Gomez andabira mu Gomez era waliwo yanetako olugezigezi emabega kaawo nze bebi nkoyo okulaba mu Gomez mabega kaawo mbadde ntambula n'enkoko mu vibe nga mbeeramu n'enkoko wengibuusabuusa enkoko ennamu wagijjawo nguzigula nagigula ate gye nasemba okugula nagigula nenjirabirira omwezi mulamba nga bwe tutuuka buli weekend nga ngenda nayo nga nayo yafuuka nkozi vidiyo nziyina nja kukuwaako ogirabe nga ndi nayo omuwala yali bweyo Kyambogo ku university atandika okundetako olugezigezi nze bebi ondabikira bubi olinga omusamize laba wotambula n'enkoko biki yanzija mu nkoko na Gomez ne mugamba mukwano wansanga ndi bwe nti okyogamba yagala kunzijjako kino ate akumanyiira oyo ne mmuta ngamba tojja kummanyiira so oluddayo Gomez yange enjooza nenjanika kino kyenteeka ebweru ne kano kenyambalira munda eno yo njanika mu store toyina kinene abakyala kye bambalira mbakita batya ekikooyi kiba kikooyi ekikooyi nakigana kino kitambaala kino ekikooyi bye bino ebyakalakala kiteekamu naawe nteekamu mpale yange nga nsumula kati empere bwetabuka ng'obogola ng'omwana ebintu obimanyi ani akusiba Gomez eno ngyesiba n'owogola nteekamu kano akawuzi kange ak'omunda nenteekako nakino ekyokungulu nga mmaze era nfuluma waka n'endansi yange eno ng'amanyi omusajja agenze mu ofiisi kumbe wentuuka nga nkyusa eno ofiisi yo ofiisi naye era maama ofunyeko kokka sente ofunyemuko ku bu connection obwebuto Namboole tensaze twaliza wamu tensaze kyemmanyira Katonda ansasudde kuba omuliro gwasooka twabonaabona nabonaabona twatuuka nga tiketi ziweddeyo tetwayingira twayingira mupiira gwakubiri Uganda ng'esamba Guinea so nfunye obeera awo omuntu nakkubira ku ssimu n'agamba kiri kya solo tufunye n'Abannayuganda abalina omutima omulungi kagambe nze bantu bangi abampeereza ku ssente n'olwaliro mbadde nva ewaka kuba nankubye essimu nange webale supporting Uganda Cranes nanteerako akasente akuteeddeko mmekompeko ateeddeko ssente zange
era ngambye kankuteeka akase antedde kaka ngambye kankuteeka akasenteko tangambye kankuteeko sente zammwe angambye sente zange waliwo newembeera ku live awo ku live yange afuna oli nagamba kankuteeka ekyebiri nakuteekako ekyetaano so nze kagambe Uganda Cranes eno nfuniddemu sente kubanga tensaze maze omwezi mwanga sigenda mu kikubo naye nga ndya nnywa ndimbulamu bulungi era enkoledde memorable experience ye Nambole osobola okuba nga ate ogitugambako ogitunyumizaako kikyoliteera bida Nambole obadde okwogedde mu luzungu sikategedde Nambole kisagenda kwerabira Nambole ndabye ku buli kika kya mukazi era gwe bakazi be basooka ki ladies first oluzungu tolumanyi kale ladies first ndabye ku buli kika kya mukazi omutono omweru omuddugavu omuwanvu omumpi omubi omulungi ow'embalabe alabika obulungi ab'amabina ab'embaawo abayipusi abakipusi bonna mbirabye abaana abasiba buguda bonna mbalabye ate nga bonna baagala ozineko nabo awoyitiddewo abanywa omwenge abakola ki bonna mbalabye era nze kakati simanyi Katonda kusaba kimu ssente na bulamu birabye Nambole nzinyeeko na buli muntu sente ngo ntuuseewo kusanga Nambole oyita mu section bweti kati okomya kuzinako kokkako nabo niwoba kati essaawa eno buli sande nze mba ne trip era ngenda ya Sunday tubeerayo so Nambole egeza okusanga nzoire ni tripper ndi trip eyo United Vibers so tekikomye Nambole si stripper wabula tripper sekikomye Nambole so tuseke Nambole nga buli muntu ayaya n'okubeera kufuna ka selfie naawe obulamu bwa star bwe nayi neegomba mubaddemu ebbanga ssebo oli naakusaba selfie naakusabayo ka video naakusabayo kati so oba otamu oli naakokyayo efite omutwalo mwana solo weebale nnyo ki nyingiza ebintu Nambole abantu abasinga bati basuubira nti bisobola oyingira mu mipiira enkoko eyo saagiyingiza baagigaana natowako nayo ku geti ne bagigaana era omusirikale naŋŋamba naye kati wekuddukako negenda mu kisaawe nange nekitunulamu nga kituufu ewuka wedduka negenda mu kisaawe abasambi tunyingizaamu ebyuma by'abasawo ebikebera abantu obulwadde buno bukebera mutima obwo mbuyingiza nyingizaamu kondomu bajja kukola banno bagaane abaliba abasirikale kyogamba bo tebakimanyi nabo basanyufu nozifuuwa nga balloon era buli kondomu gyobadde olaba Nambole nze adde agifuuwa nyingizaamu sipiika ekuba muziki eri gukuba ogw'Nambole n'ogwano nga gukuba ndeeseemu akadde kano ak'obuugi ke bakubanga ku ssomero bonna so Nambole tukoze buli kyo ali batuwadde eddembe twebaza management ye Nambole muwadde abannayuganda eddembe mumpadde eddembe nkoze buli kimu kyempuya kyensobola aye nekinyumira abawagizi b'eggwanga so ndi musanyufu nnyo nti essaawa eno osobola okunkubira akasimu netwogera nali nkumanyi nali sayi sikumanyi nze nfunye omukisa osanga ku bantu ab'amaanyi egaali yo gijjawa ebeerayo evaayo mu biseera biri byennyini we yeetaagisiza transport yagaanye kensottawo noveeka mugomesi nembeerawo bulungi hanange gwe tokyandowooza n'akisiidenti ate akisiidenti kina abatrafiki nabo balina okumanya nti mu ggwanga abantu we bati babeerangamu abalalu kati nze okusinga olinnya emmotoka y'omusajja nenduka okuvamu nga sina transport avuzeewo eggaali asinga okitegeera so n'ekirala nze nfunyeko omukisobola ku TV stations mbeera ku program y'Horizon Vibes ku Saturday nakulabye mbeerako ku UBC so nfunye omukisa mwana okutuukako mu bifo ebitu ebirungi nevibinga nenfuna vibes zize nnyini okutuuka mu bantu nga kyozza okukola akitegeera guba mukisa mwana so nkyebaliza Katonda ekyo ate mmwebaza nti ndaba am progressing bitabo tebyagenda wala naye ate ekitone kye yampa ndaba kinawe kintwalako guno omwezi nagusasudde sikoze landlord namusasudde sikoze ndi mbakazi ndi mumpere ndi mabina
ne rent ne mufuna aye sibula abatulaba badaye Uganda olemwa ngambe nze era no namugambe no chali wange Eric namugambe nze mbadde mabina nyinga ka rent omanyi kali sorted gomanyi baito bano n'abakazi mu nju nga goli mabina ekisinga kutweralikiza abavubuka e Kampala rent ne rent oba mumaze osana okumanya ne otagisulamu agisula ku bavubuka musasula leta musula mu nyumba ati oba omanyi ebintu biri safe sasula bya ne woba otamiddo ddayo enjumu zikumiramu bintu landiroad bayino nze kagambe kino ntuuse ewaka Namboole eno ng'ofuna message ku ssimu solo lwaki onnumya I want to come and sleep at your home obuwala bukaaba sikuteekako sikuteekako so bankabiddeko nange abakazi abaffe abakazi bankabiddeko nakati bakyayagala bayayaana kati nga lwaki seebaza Katonda ggwe ekyo kimanyi wanaabaki simanyi nange be bannaaza naye essaawa eno kiri masavu massive kale sibula abatulaba so bannaye abatulaba amabina gabadde Namboole otyo so nebaza Katonda ndabye ku mabina twali omupiira guno gwa Mozambique ogw'olwokutaano twali tuyingira bwe tuti omwana ayita solo naawe ayagala ka selfie omwana yayina ebbina eryawudde balina buno obupale bwe bafulumizza tebukyayawula bbina lyokka bwabulirako neno mu maaso ng'ebbino lyaba lyonna nga bwe lyakula nga kale kaŋŋambe omwana omu ali mwawula sayidi yeeno n'eyeeno buli paati eno eba sayidi yeeno n'eyeeno okuva eno n'eno kawula mu maaso n'emabega ebbina liba eno nalino liba eno ettama liba eno nalino bannaaye omwana aba ayingira bw'ati ampita gagenda gakuba gati gakuba bwe gati nze nali ndobedde mu maaso kumba afande alobedde mabega naye nabwatuka n'enseka omwana n'atuuka najja okumpa selfie bw'ati atandise okunteekako emikono nze nabaka bbina ankwata bwenasitula namu oli omwana yayina amabina bannaaye bamuyita bbera ebimu ku birungi byofunye ate kati kirungi ki ekyakyo ngenda okukugamba nkutte ku bbina nalyawula bwe nti nga liringa omanyi okusitula bwoti kiro yakawunga ng'ogikutte mu mukono gumu ne maana endita neyiddamu ne lyekuba bwe litippa abaana balina amabina bannaaye Namboole osubwa omanyi nze nina nnyo ogundi nsagala nnyo okubeera wantu wali bantu bangi kaakati ekyo bwe kiba kirwadde genda bakujjanjaba bwe guba muzimu bagugobemu mpulira nga nziira Namboole oddeyo kuba liri ebbina nze nakati nkyamunoonya ekitegeeza abaana banoonyeza Namboole n'abadde alisinga obadde ki babadde bategula nze gurupu yange yonna badde agalaasi baani bonna badde baddeyo n'abakazi nga bategula ne balya n'okulya kyogamba otegula omuntu alina owa gomesi n'otalya batuliiriddeko abakazi era oli abadde ajjayo omukazi this is my brother kale gwe totegula ate sitegula order ziba zaagize ate kyasagala kwerabisa nnyo oyinza okunnemesa omulala kale oba oyagala ennyo twogere ku ssimu netondabisa naawe balabe nga nsitudde nkitegeera ate sometimes olaba mu mawulire oba ebintu akantu kasobola okwesibawo nga kamukene ne kakulemezaamu naye ng'oli mu injale n'ofunira ng'obuusewo ne kamukene nawe bakukwata oyidde n'okugomesi waliyo solokiisi n'ennamba y'essimu bakulabe ng'ogwera ne kamukene ng'ebbina eddene libadde liri eryo liresse badde sitegula so banayi Namboole etunyumidde era omulundi omulala bannaaye tulinayo omupiira omulala mu Okitoba oguddako September yonna teri tukoma mu Okitoba then ndowooza tujja kuba tulinda masaza then ne AFCON 2027 kale sibula abatulaba bannaayi abalabi ba Tindi Files tubeebaza okutulaba thank you for watching mwebali nnyo mwebalire ddala amanya n'eddoboozi nsigala nze Solokiiso ow'Essolo #1 in Uganda representing United Vibers as usual mwebale nnyo mwebalire ddala bannaaye abawagizi ba Uganda Cranes abalabye omupiira
emipiira egiseera gigenda beera bweru naye gino egyewaka mwebale tulaze omukwano tulagidde ddala nti omupiira gubadde waka mwebale nnyo fufa mwena management y'e Namboole Uganda Police ebitongole byonna ebyokwerinda mutukumye bulungi tubeebaza n'omulundi omulala mukole weemutyo bannaaye mwebale nnyo abatuwadde kasente ababeereyo ne mu appreciating omulimu gwe tukola out of love nga temukakiddwa tubeebaza mwebale nnyo mwebaliye ddala big up on yourself kale n'olwensonga sigenda kubanga ate nsukka wano yoyo mukulu kasita mumwewuliriddeko n'emboozi ye y'ekyeyo atugambe ebweru eyo Bulaaya abasinga gye mwagala okubanga ate mugenda okukola n'abasezi gye bali era yakolako mu kiyumba ewali omusezi kale n'olwensonga ngenda kubate embasibuli wano nze Jonas Ssentongo omukulu Tindi Files koze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba